charging. Omwami ono Kawuki tumuwadde pikipiki eno nga ffe bwe tuyita the Friends of General Katumba Wamala. Tumaze wiiki emu nga tuyita ku Omulanga ku radio ne tufuna abantu abatusondeddeko obukadde 5 obusobodde okugula pikipiki eno ntugiwa Kawuki ono. Ensonga etuweeseza Kawuki ono pikipiki eri emu, omutima oguyamba guwedde mu bantu, obuntubulamu buwedde mu bantu, naye Kawuki ono yakola ekikolwa ekyokuyamba. Bw'oba oyogera ne General Katumba nnyini bw'aba waliwo, motoka n'eza gavumenti zamuyitako, abantu bonna bamuyitako nga bamutunuulira, motoka zonna ne zimuyitako, n'abantu ne bamuyitako bangi, naye Kawuki teyakoowa. Kawuki yasigala era n'ayimirira n'asaba atwale General Katumba. General n'atya n'amugamba nedda gyamutwale. So ffe ku CBS wamu ne bannaffe bonna n'aba Friends of General Katumba n'abakaliisoliiso ffenna twagala okwebaza mwami Kawuki ono olw'omutima ogwo. Obuntu bulamu buwedde mu bantu, omutima oguyamba mu bantu tegukyaliyo, naye Kawuki yaguma mu bizibu byonna ebyaliwo n'agamba nti afande jangu nkutwale, era n'amuteeka mu ppiki ye n'amutwala mu ddwaliro. Twagala okwebaza, twagala okukusiima era nga tukukwasa pikipiki eno yo bwoya 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 Bozinangira nyongera okwebaza mukulu Kawuki, ate netubaza ne bannaffe abakoze initiative eno yokulaba nti bamufunira pikipiki eno, abakoze omulimu ogwo bonna abasonze. Twagala okwebaza olw'omutima ogwo. Ekintu kyonna nga mukama wange programs manager bwagambye kiyamba nnyo abantu baffe okwongeramu omutima oguyamba. Kawuki bwe yali ayamba teyayamba kakuba yali agenda kusasulwa, era bw'aba yali agenda kusasulwa bwa yalowoleza mu ssente zaatwalira eza bulijjo ku stage ng'otutta omuntu, naye si kye yalowoozaako, naye n'afaayo ku kyakutaasa bulamu. Era ffe twamutendereza dda kubanga engeri bali abasajja abatta gye baali bagezezaako okukuba amasasi ne bagenda target ne batagifuna, possibility y'okudda yali nnene era basobola okukoma bakole obulumbaganyi. Naye twebaza Kawuki nti ekyo yakirowoozaako, yalowooza ku kyakutaasa bulamu era bona abutaasa. Ffe nga CBS tuli basanyufu nti twongedde okutuukiriza obuvunaanyizibwa Ssaabasajja bwe yatukwasa nga CBS obw'okulaba nga tutumbula empisa, nti kubanga nga Kawuki tukakasa n'abaana be ne banne bakola nabo bajja kutwala obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga batusobose okuyamba, bayamba nga tebatunuulidde kikyagenda kufuna, naye n'ayamba kutaasa bulamu. Tumanye ekyo kijja genda mu maaso. Ate kati naffe CBS ng'egenda okuweza emyaka 25 olwokubiri olujja nga tuzomeza 22 CBS eweza emyaka 25. Twongedde kati naffe ku biki bye tukoze nti Kawuki nkakasa ye yenna gy'anaabeera jaga CBS yakola bwetwebaza bakuleza ba CBS bonna nti buli wawayo akali ne tujja era nabo bava ntukwasiza wamu okulaba tubaako tetukugusa. Kati nekyakawuki tukigusizza, tusaba bakawuki abalala bangi balwana okutaasa obulamu bw'abantu. Era ne General Katumba twongere okumusabira Mukama asaasire awone, ate n'okusabira abaali abaagendera mu njega eyo Mukama Katonda myoyo gyabwe agiwumuseke. Waliwo ababuuza nti tukakasa tutya nti ye mutuufu. General Katumba yennyini yamumpeereza ennamba
ne endagamuntu n'ekifaananyi n'ankakasa nti ono Kawuki entuufu yamutwala. Nekakasa okutuufu kabakuwe elementi yange gye nalimu eno elementi eno gye nalimu abaana olwo olunaku nali lwento era bwenti bwe nali Ejaketi yenu. ejaketi yeno Musayi wa bwoza. ajoza Natulaba tuli butereevu wano ku Masengere, tuli ne Yataasa oba yakusa Jeno Katumba ku ddwaliro wa bodaboda ayitibwa Kawuki William mu bitundu bye Kisaasi. Jjukira nti ngenda kuza omwezi lumu omwezi guno gw'omukaaga ku lunaku olwokubiri abatemu baalumba emmotoka ya Jeno Katumba ne bagikuba amasasi kakananga muwala we Brenda atiddwa ne driver we Haruna Kayondo nattibwa. Kale nno CBS gaita mu programu eyaayo eyitibwa Kaliisoliiso yasobodde okusongayo bukadde butaano eguli Akawuki pikipiki empya kapyata pikipiki empya okugimuwanga ekirabo eky'omutima omulungi okwasobola okutuusa Jeno Katumba mu ddwaliro. Oyo Abem Kibi olaba ali mu topi ne t-shirt ate ne Patrick Mukyoko omulabyeko ng'ayogera kuba CBS. Uno atula ku piki ye, atula ku piki Kawuki William pikipiki yagimba Yamaha. Bagikolako pikipiki eno bagyasembega bagituweereza neyanziga abayamaha abampadde ekirabo kino ekya piki nebaza nnyo bonna mwenna abagisonze bananga abataddemu omutima namwe Katonda abadibyewo neyanza temumpadde kyamaanyi nnyo badde sisuubira naye Katonda wabuyinza neyanza mwebali nnyo mwebali ekirala. Kawuki kiwasibwa okusanga nga Katumba wakubye amasasi yali ovaawa era museetwa ogwetanga omulyango. Jeno Katumba namusanga nva kutwala musaabaze namutuusa Kamwokya nzirayo Ekisaasi gyenkolera bwe namusangira awo mu Kisota Road awo abakamalumu kuba amasasi kati nendaba nga alaajana gamba omwana wange nene mugamba naye ate naawe oli bubi okyakaabira mwana ate naawe oli bubi nja tugende mu ddwaliro. Nasooka agaanamu olwamba nakkiriza awo omujjukira n'atuula ku awo kwe kumuvuga paka ku Maluko. Ntuusa ku Malukomu nkwasa abasawo mbaawo ekiseera bannamawulire temwaliwo era temwandaba ndowooza advantage oli kwe kubikozesa n'abalaga ebitaali bituufu byanzijayo ne ŋŋamba kiseerina okuba n'amazzi toyinza kwogera mulimu gw'otakoledde gwe wagukoze nga totogukoze ekyo tekyanjijayo ne ŋŋamba ekikanjiraga amazima naye nga ye namuvuga ne mutuusa mu ddwaliro ne mukakasa nti kati ali mu mikono gy'abasawo. Kiki bwenyumiriza mu kutaasa Jeno Katumba? Bingi kati ate byendabye byembadde sisuubira bingi byendabye byembadde sisuubidde ti bye nali mbadde mbifunya nali mmanyi nti nyambye Jeno waffe ote mu ddwaliro kiwedde naye Katonda alina engeri gyati naye yennyini mwebaza naye nabye yankoledde ng'omuntu mwebaza nnyo mwebaza ddala naba n'aba CBS abampadde ne biyaayi yajja n'andabako mwenna abalina kyemunkoledde mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo namwe mulina omutima omulungi kubanga nali nkimanyi nti nze nayambye Katonda yali sasula mu maaso naye ansasudde mangu nnyo kyembadde sisuubira kubanga kati kyandise kuvuga bangi amanya gange nze William Kawuki mbeera Kisaasi era gyenkolera. Bwebali nnyo atulaba ku CBS page tuli butereevu wano ku kizimbe Masengere. Tim Kaliisoliiso y'omu ku basonze pikipiki eno bukadde butaano Abem Kibi ategeezezza obwaguze pikipiki okuva mu bannaffe aba Yamaha ate oli Kawuki William bola ku pikipiki kapyata mpyattuku
emukwasiddwa ekyokuddusa General Katumba mu ddwaliro zaali ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa mukaaga nnaku lwali lwakubiri mu bitundu by'ekisaasi omwami oyo Kawuki we yaddusa General Katumba mu ddwaliro n'amutaasa naye waliwo omu yasooka okuvaayo n'agamba nti yamutaasizza nakati yamutaasa yaddala abakizuula nti si ye mutuufu kakati Kawuki najja n'avaayo n'agamba nti nze nataasizza General Katumba amaanyi mutwala mu ddwaliro kale yo yegolabaawo Kawuki William agenda kusamba mu piki tetokose yiyo tipi tetokose oyo Kawuki atulaga nti omulimu agumanyi oyo piki emukwasiddwa oyo abulirayo oye Kawuki William yo yavuga General Katumba okumutwala mu ddwaliro mu bitundu ali by'ekisaasi yakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga lunaku lwali lwakubiri kale General Katumba wamala kale abemki ne kalisoliiso ku CBS programu eyeweerezebwa kuva ku balaza mpaka ku Lwokutaano na ku ssaawa 1:30 mpaka ssaawa 2 era mukulu abemki akulira ebiweerezebwa ku mpewo yatandika okusonda ensimbi ezo obukadde obutaano okugulira Kawuki ono ekirabo kino mukulu Kawuki njala ojja ku masiki ensi ekwetegereza oli butereevu ku CBS page njagala obuulire abalabi ku ssaawa zino akyowulira ng'omaze okufuna ekirabo ekya pikipiki General Katumba gwaddusa naye Mungu akyamukumya akyali mulamu CBS kyekuwadde mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo lwa CBS ekirabo kyempadde ekya piki kyembadde sisuubira nkifunye ne ŋŋamba bannange bonna bayiga okuyamba balina okuyamba kubanga lwasonga okuyambagana kintu kirungi nnyo obadde olina piki kale ngenda gikozesa ki eno gye ngenda ovuga kubanga toyinza kudda ku ngade ng'empyawe obubaka eri ababodaboda banno ababodaboda bannange okuba n'amazima okubeera n'amazima kyekisinga obukulu tobwefuula kiti otakoze tulina okuba n'amazima n'okukola obulungi emirimu gyaffe omaze mulimu guno emyaka emeka giwerako gigenda okuwera 10 ng'ovuga ovugira ku stage ki ovugira kisaasi gaazi singa oli tyavaayo n'agamba nti nze navuze General Katumba nga si ye mutuufu wandivuddeyo n'oyogera nti nali ninze yamala okujja kubanga oli muntu mukulu ali siyinza mutuukiramu nti nendandika kwewaana oli omuntu mukulu banina omuwa ekitiibwa yandinoonyezera yandifunye kubanga ensi yonna yali etulabe akuwerekeddeko ono yani ono tukola naye munange sooka ojja otubuulira erinnya lyo sebo oli ku CBS page live gwani bampita Musobo Gordon ojene yatukola n'omwami ono amukolera ku gazi tu owulira otya oba piki agenda gikuwa piki ye muna kinaba gyali kuba ffenna tuyina tugenda kutuyina eyaffe nkadde iri eyalagibwa bubaka ki bwoyinza okuwa eri ababodaboda banno ku kikolwa ekyakolebwa Kawuki William ekikola kyakola kya buntu bulamu nnyo nnyo ate n'ababoda era abasinga obungi bebatebakola lwakuba ono yavuga General lwakuba yavuga General n'akola ki naye nga babo tesobola kuyita ku muntu kitegeera n'abo obanga ovuze omuntu si kuvaayo kweraga mu bantu ebikolwa byokoze bibya bikunoonya byoli obala amazima gavaayo omusajja kati ono yakoze eki bamulabye naye omulabi yeebuuza obuvumu Kawuki wabujjawo obuvuga General wakati omusaayi ogwali guyiikaawo noga nti nze kamutwale obuvumu bwe nalina nga ndaba General atirika omusaayi mungi gumuggwamu kubanga naye muntu wadde General tetuvudde ku byebitiibwa naye obulamu kyekisinga nagenda okulanga yeetaaga ddwaliro era nanfuna amaanyi okulanga mutuusa mu ddwaliro ne bannanga abangoberako amabega nga bagenda we bakole ekkubo
netugana tutwala omusajja mu ddwaliro kubanga tetuyinza kumuleka ate era nsaba abantu bonna kobe ng'ovuga mmotoka kobe ng'ovuga ki ng'olina woyinza osanga omuntu nga bambi agwamu omusaayi nga mulwadde bambi muyamba omutwale mu ddwaliro wadde si geno wadde n'abantu bonna ffenna tuyigeoga omutima ogwo nti senga munna wamusanga ng'agudda ku accident tomuyitako ate buyisi omutwala mu ddwaliro awo omutima gukuke naye omulekaawo kuno ng'ate ng'ali naye mulwadde obeera gwenga naawe bakuyitako buyisi olaba kijja tekijja kuba olina okukwata omuntu mutwale mu ddwaliro bamujjanjabe adde engulu katonda wakuweera emikisa tewatya ng'oli ku bodaboda ovuga gino nti banadamu ne bakuba amasasi nga bwe kyali nti ekyo saakirowooza nakaate nti baba nankuba tinalinze kyenfa kulaba nga geno tumwanguya agende mu ddwaliro ebyo ebyaddirira katonda yekka kubanga namugamba n'omusirikale wetuula naye tugende naye ffenna twatuliko abasatu era mwatula we twenyiga twatula basatu ffenna ku piki emu kakitugezaako twanguwe kubanga ono amaanyi gayinza omumuggwamu gwe tutwala atasobola kwewanirira naye nyagamba kati olunaye kamutuulemu amwe support then tugende mu ddwaliro ekyokufuna piki empya ng'eyo okufuna piki empya kinsanyusiza nnyo nnyo simanyi we nina kyogera kubanga piki nawe muzimanyi tezigulika yo piki tekyagulika eringa agule mmoto era wendaba CBS ng'empadde baja kyeno sanyu lyenina lingi bannange nansonyiwa lingi nnyo nnyo banzi sente nategera zijjawo essaawa zino ngende mu dduuka ati ate ngula piki tezirabika ekyanitudde emyaka emirala ne bakinkoledde nembeebaza mbaagadde nnyo nnyo beebale nebeebala buli kisa yasonze banange babundi baŋŋambye basonze bonna mbaagadde nnyo nnyo beebale nnyo omutima ogwo gwe baakoze CBS yogiwuliriza njiwuliriza naye nsinga kugiwulira kiro nga nyenyuse masenge baliozeewo wano guno gwakubiri oli abantu agakutte omubabi gwe CBS ogiwuliriza enzoera ku matu ne piki yange CBS nesaawa zino mpuliriza oli ku CBS webale nnyo atulaba ku CBS njala kulaga ku piki eno kapyata njala kulaga kyuma ku kyuma ekwasiddwa Kawuki William eyavuga Geno Katumba eyenkadde eriwa gyebadde nayo kansooke mulage empya tukwena abalabi emazeewo obukadde 5 bamukwasisa ebiwandiiko okufuna enamba plate byonna bivudde mu bannaffe aba Yamaha naye nga banakutegeeza nti kaliisoliiso program kaliisoliiso ku eya CBS program eweerezebwa ku 88 ng'ekulemberwamu Abe Mukiibi batandika okusonda ensimbi ezo era abannaffe abawuliriza basonda ssebe bale nnyo Kawuki wuuno afunye pikipiki empya olwaleero kale ndowooza abayamba munnaaye mwongere okuyamba kubanga Kawuki yayamba Geno Katumba nga takisuubira nti oba oli awo alifuna ate ekirabo nga kino n'okwongera okumukkirizaamu ng'ensi kubanga ogyeko ekirabo kino kya pikipiki ensi yayongera omukkirizaamu n'okumutegera nti Kawuki William yayamba Geno Katumba n'amuddusa mu ddwaliro kale eno pikipiki gy'olaba wano atugoberera ku CBS page yeno empya njala gikulaga eyaffe enkadde eruddawa Kawuki ne pikipiki gy'alina kale alina pikipiki 2 waddemba okuvuga mu eno gy'alina oba n'avuga eno empya number plate kanjibalage kubanga eyalaba akatambi kali yeno yataasa Geno Katumba gye yamuvugirako n'amutwala mu ddwaliro kale enamba plate gya bulungi nnyo yeno pikipiki enkadde ne jaketi yeeyo ekikofiira kye kino ajjukira obulungi akatambi ako Kawuki William ng'atwala Geno Katumba wamala mu ddwaliro element yeeyo ejaketi etagijjaako naye agambye nti omusaayi yagwozaako naye akyenyumirizaamu nti yataasa Geno Katumba ate nga Mukama akyamutaasizza akyaliwo kale webale nnyo ndowooza kale oddayo waka oba onokukola okumazi ogenda kukola olwaliro ogenda kusigala ng'okola oba ogenda kuwumulamuko kale obugambo obusembayo nze nkwerekereze mbaagala nnyo bannayuganda baagala mwekuume obulwadde kyalina kimalawo boogera eri omulimu gwammwe nti temweyisa bulungi boogera eri omulimu gwammwe nti temweyisa bulungi
abakyogera bwe batyo nabo baba bakyamu buli mulimu nti mubaamu abalungi n'ababi naye era abasinga baba balungi abalungi babingi naye nga abasinga baba balungi ababi babamu nga tebalabikanyira webale nnyo samba piki tulabe bisambe ensi egirabe nti namu bisambe